Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtabananga baguzi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima gubera guchicha. Guva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukujja mbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiri byonna kyekimu. Kitiibwa okufa. Ekyana kitibula. Yeshevu. Lwaki tomugambye mu buntu nga toyise ku radio? Kinzito yeko konzi. Kampite ku mpewo. Yeshevu. Kitegeere ntoli mbere. Toli fuukirira. Obaffe tukuwa owaffe wano namayanja. Genda omuwaabe wammwe. Mzee isirika iye simu eyise mtoli mwangu. Hello. Nancy Kombi. Anji sebo. Je baliko mkwano. Ale sebo nawe je baliko sebo. Kakati nze kadimandi ku beat wana ndene namayanja ne kabogoza. Sebo. Kati wali mzee babita Yona Ansiyo Yona Ansiyo. Mzee Yona waawo ku kyalo. Sebo. Omutegedde. Omutegedde wano wamanga. Ndoza waawo wamanga naye ng'omumanyi. Mumanyi sebo. Kale tuli naye wano. Sebo. Abadde alina kyayagala okugamba. Ali ku simu. Mzee Yona. Yona Ansiyo. Mzee Yona Ansiyo. Wanji sebo. Huyo Nancy Kombi kwali. Hello. Hello. Mzee Yona badde ogamba oja. Ono Nancy Kombi. Yes sebo. Nekyana gwe. Okunkozesanga ensobi za buli lunaku ogenderera ki? Onkola kutya? Okwagala okunkozesa ensobi eyo bweto kyonkola okola byaki ebyo? Nsobi ki Mzee Yona? Kyana gwe nkwagala wenna n'ebi. Nange. Liro omusajja omukulu ono. Bannange ompita ku mwana gwe nga mugenda wali kubowa naye buli olukya nemira amangota nene ngamba akadde kajja nja kukafuna bannange era nfunye omukisa gw'amaanyi nnyo mwana gwo njagaza ki nga mpulira nkwagala nnyo. Ekyalo kyonna nze gw'olabako. Nkuba. Nakubako ki? Wanji? Nakubako ki? Nze nkugambye byonna emabega watuufu walinga tipa. Nange Mzee Yona. Allo. Ng'osusse. Sisusse. Bannange. Ebe nabiva mu ggwe. Ate byalivudde mwani. Eya. Kale. Tujja kulaba mpola lindamu. Sagala kunduyisa. Ebyo byamangu. Tuukira nze ndi bubi. Wanji? Amazima mpulira nkwagala nnyo n'ebisobooza byo byonna ngenda kubyagalira wamu. Nfudde nze. Bane musajja gw'omukulu bw'otyo kiki ennyo ky'onnoonyaako? Wanji? Onnoonyaako kizo nesa kwagala ndeka. Togenda kukola otya? Sigenda kwagala isooka oli mukulu noonya sayizi zo naawe. Nziramu omulundi gumu mwana gwe. Munaye tubiveeko tujja kutwala ku kyalo. Kati ddala onneekyangiddeko? Nawe tolabanga ekyo kituswaza. Kati lekayo naye amazima ga Katonda mu ggulu. Nange nkuviiriddeko ddala n'obw'obanga onsanze ku bbowa nkusabodde emabega. Nekubo lyobadde oyitamu ng'ogenda ku bbowa nkusaba olikyuse. Gwe walitemawo. Wanji?
Ekuba go walitemawo. Genda obigambe nnyoko. Todda Nawe genda yagale nnyoko. Kikadde kwe waddaye tolina mage. Zeyiyo nabambi funa saizi zo nze munayo nswaza. Kati kati gwe oŋŋaanye mbu sirifuna. Ojja kufuna nti abakujjaamu. Kati neesonyiwa onjagaza ki? Ate nze mbadde nkukubidde. Neesonyiwa. Mzee Yona. Yona siyo. Mzee Yona nsiyo. Sebo. Omwana nga ndabanga aganye. Wanji? Tinga mpulidde nga aganye Nancy Kombi. Mu butuufu mpe muse. Muzeeyi. Sebo. Katukuleke. Mundekere ddala temunzirira. Kati ogenda kukola otya? Mbadde ngenda kufa. Bayise. Eyo mmere. Wanji? Eyo mmere. Yona nsiyo yafaafaganye n'akatagga olwaleero luno. Kadima mwebale kuweereza ono Irene Kiddu bweyogerera ekirinnya bannange Mzee Yona afune saizi zaave ku mwana oyo. DTFM ono Joani Namavunu bannange Mzee yawe Muse yanoonya ab'emyaka gye. Lima Namayanja ankukabogoza mwebale kuweereza ono Joani Tebuloba banaye Mzee Yona ayagala kwata ku nnyintu. Naye nnyintu ntaate Mzee Yona mukulu ye abange enkulu tenywa. Kadima ne Namayanja nekabogoza mbalamusizza nnyo naye ekyo kye Mzee Yona simaayo nasaani kyesonyiwe abaana baffe abavubuka kinoonyeyo sayizi zaakyo twakuba. Kadima Namayanja ne ankabogoza mwebale kuweereza banaye Mzee ekintu abadde akyagala bulijjo kiyitawo nga kimutta naye ng'awulira afa nga talina bwana akyatulira naye ekintu kimugambye agenda ayagala ennyina. Mwebale kuweereza mikwano nze gyali yawane Kasubi mbagala nnyo. Bane mwebale kuweereza abalungi nze Florence Kawaala. Anna akasajja akakadde nako keekaza. Naye nze oyo nanneepankirako ngenda ne mukutula omugongo nanti beepangapanganye. Mbu ngenda kufa waba tagenda kufa lwaki abadde akwana obwana obuto. Okay, tetusobola kubanga tusuka kuba n'olunaku olwaleero bwe bityo bibadde olunaku olwaleero mwebale nnyo kubanga mbadde mutuuliza okuva gye twavudde ezabali ssaawa 10 ez'akawungeezi bane mubeebazeeko. Mwebale nnyo okutuuliriza. Kale